Mukama waffe omulungi yeebazibwe, olyokya mukwano gwange, haleluya, olyokya. Nziza wano okugabanako nange naawe ebyawandiikibwa, ebigambo ebiva mu byawandiikibwa mu kitugenda olaba ebigambo ebyo twogerako olwaleero. Nze naawe tuli basabi balungi, oli mukyala musabi, oli mwami omusabi, naye ng'osaba bulungi era ng'osabira ddala, tebuzza tebukya nga tosabye. Naye ng'ekigambo kiri kimu kiti okwenenya, teweenenyezza. Tugenda ntambula mu kiwandiiko kyaffe kigenda kuba mu Luka 13:3. Tuyige ab'emikwano okwenenya. Tomanya webuziba ki kyoyogedde batinyiza munno, tomanya oba otambudde n'oyonoona mu maaso ga Mukama, tomanya, naye tuba tulina okwenenya. Si bigambo byange wabula nze twejjukanye, nze naawe ffenna tumanyi bino ebyawandiikibwa, waba twejjukanya tuyige okuba nga we tuba tusa twenenye. Tomanya ng'egyo bw'otambuddemu gye bwakeeredde gye buzibidde, kuba mu Luka 13 etugambye nti mbagamba nti si bwe kityo, naye bwe muneenenya, naye bwe muteenenya mulizikira mwenna bwe mutyo. Si bigambo byange, bigambo bya Bayibuli. Nziza wano tugabanemuko ebigambo byaffe nze naawe. Luka 13:3 agambye nti mbagamba nti, agamba nze naawe, mbagamba nti si bwe bityo, si bwe bityo ndomu nasaba busabe bwe mutyo, temujja sanga bwe mutyo, nze nange sijja sanga bwe ntyo, wabula agambye naye bwe muteenenya mulizikirira mwenna bwe mutyo. Si bigambo byange, bigambo bya Bayibuli. Tuyiga ab'emikwano okwenenya, tuyiga ab'emikwano we tuba tusaba twenenye. Togamba nti nze ntambula bulungi, sivuma, suyomba. Munnaye tomanya munda muffe tubamu bitufumiitiriza ne watonya tudde kamwa n'oyonoona mu mutima gwo. Katomanya nyinza okuba nga nsirikiridde bwenti nga tomanyi kindowooza, naye nga tosikindowooza nga kibi mba nyonoonye. Gulaba Bayibuli erina wayogera nti omusajja ayenda si yonna akwanya obukwanyi nti n'akwana omukazi mu kkubo. Bayibuli erina wekyogera n'aba nga just atunuulidde butunuzi bw'ati omukazi oyo aba ayonoonye, aba amwenzeeko. Kalina buli lw'onaafumiitiriza munda mu gwo ne toyatudde kamwako nga ofumiitiridde muri munda mu mutima gwo ekigambo ekyo nga si kirungi, oba ogenda kukola ki? Oba olina okwenenya. Tuyiga okwenenya ab'emikwano bwe tuba tusaba mu maaso ga Mukama. Tuyige ng'okwenenya bakazi ba Katonda, basajja ba Katonda, tuyige okwenenya. Buli w'osaba towerabya kwenenya. Bayibuli yekyogedde, si bigambo byange. Nakugambye tuzani tugabanemu ebigambo byaffe ebitujjukiza ebyawandiikibwa byaffe nga kino. Obadde okimanyi? Yes, obadde okimanyi ng'obadde okikola? Nedda. Kakati olwaleero kiteeke mu nkola. Buli w'osaba oba ku makya oba misana oba ssaawa oba kawungeeza kiro, weenenye. Tulaba n'omuzibe w'amaaso yasobola kwenenya. Batimaayo sobola kwenenya. Katonda wange onsaasire. Akalwa muwonya ki? Amaaso, era n'amuwonya amaaso. Kati gwe oteenenya. Mumanyi Bayibuli, muzimanyi. Olwawe oyo yeenenya omuzibe w'amaaso. Kale ate ggwe tomanyi muganda wange, twenenye tukkize Katonda nti buli kimu akisobola. Bwe bw'oba osabanga ng'ofukamidde oba osabira bantu baggwanga oba osabira ki, twenenye. Musaale tomulanga mu kwenenya. Tomanya munda mu mutima gwo mulimu okyofumiitirizako kyolowoozezaako onulanga oyonoonye munda. Nze teeno nyinza nga sikulabye naye nga munda mu ggwe Katonda akirabye nti oyonoonye nga twenenyezza. Tusobola kwogera okuva ku makya paka kino n'otabalamu kigambo kyoyogedde kibi, kyokozeemu ensobi. Tosobola. Emitima gino n'obwongo bwaffe bidduka wala. Oyinza okukola kukifulumya mu kamwa naye ate omutima ne guteewala n'okirowoozaako ne kiba n'oyonoona. So twenenye bwe tuba tusaba Katonda, twenenye nga amaaso ga Mukama. Luka 13:3 mbagamba nti si bwe kityo, si bwe bityo nti munasabanga busabi. Nedda watu
si bwe mutyo wabula agambye naye bwe muneenenyanga bwe muteenenyanga bwe muteenenya mulizikirira mwenna bwe mutyo sibigambo byange nsagaye kuzikiriza wabula tuzze kwejukanyamu tubiteeke mu nkola nkaba nkumire olunaku olulungi ekigambo kyaffe ebigambo byaffe ebadde mukyandikibwa ekyo buli woosaba buli wofukamira bwenenye mukaba agenda kukola obulungi bagalanya sharinga commentinga this video tosigaza wekaya nziri bakogo sharinga enjiri eno ebune oba kitegere mwana kimukiza kole ki akitegere sharinga commentinga kwagalanya mukama kunkumire nakolungi.